Essula ey'omwenda. Awo olwatuuka Sulemaani bwe yamala okuzimba ennyumba ya Mukama n'ennyumba ya kabaka n'ebyo byonna Sulemaani bye yayagala bye yasiima okukola, awo Mukama n'alabikira Sulemaani omulundi ogwokubiri nga bwe yamulabikira e Gibyoni. Awo Mukama n'amugamba nti, mpulidde okusaba kwo n'okwegayirira kwo kw'osabidde mu maaso gange. Ntukuzizza ennyumba eno gy'ozimbye okuteeka omwo erinnya lyange emirembe gyonna, n'amaaso gange n'omutima gwange binaabeerangayo obutayosangawo. Naawe bw'onootambuliranga mu maaso gange nga Dawudi kitaawo bwe yatambulanga, n'omutima ogw'amazima n'obugolokofu, okolanga byonna bwe biri bye nnaakulagira, era bw'onookwatanga amateeka gange n'emisango gyange, awo naanywezanga entebe ey'obwakabaka bwo ku Isirayiri emirembe gyonna, nga bwe nasuubiza Dawudi kitaawo nga njogera nti, tewaakubulenga musajja wa kutuula ku ntebe ya Isirayiri. Naye bwe munaakyukanga obutangoberera nze, mmwe oba baana bammwe, ne mutakwata biragiro byange n'amateeka gange bye nateeka mu maaso gammwe, naye ne mugenda ne muweereza bakatonda abalala ne mubasinza, kale ndimalawo Isirayiri mu nsi gye mbawadde. N'ennyumba eno gye ntukuzizza olw'erinnya lyange ndigiggyawo mu maaso gange. Kale Isirayiri aliba lugero na kigambo eky'obuwemu mu mawanga gonna. Era ennyumba eno newaakubadde nga mpanvu bweti, naye buli anaagiyitangako aneewuunyanga n'asooza, era balyogera nti, Mukama kiki ekimukozezza ensi eno bwe kityo n'ennyumba eno? Awo baliddamu nti, kubanga baaleka Mukama Katonda waabwe eyaggya bajjajjaabwe mu nsi y'e Misiri, ne bakwata bakatonda abalala ne babasinza ne babaweereza, Mukama kyavudde abaleetako obubi buno bwonna. Awo olwatuuka emyaka 20 bwe gyayitawo, Sulemaani mwe yazimbira ennyumba zombi, ennyumba ya Mukama n'ennyumba ya kabaka, era Kiramu kabaka w'e Ttuulo yali amulabidde Sulemaani emivule n'emiberosi ne zaabu nga byonna bwe byali byayagala. Awo kabaka Sulemaani n'awa Kiramu ebibuga 20 mu nsi y'e Ggaliraaya. Awo Kiramu n'afuluma mu Ttuulo okulambula ebibuga Sulemaani by'amuwadde, n'atabisiima. N'ayogera nti, bibuga ki bino by'ompadde muganda wange? N'abiyita ensi Kabuli ne leero. Awo Kiramu n'aweereza kabaka zaabu talanta 120. Era eno y'ensonga ey'okusolooza kabaka Sulemaani kwe yasolooza okuzimba ennyumba ya Mukama n'ennyumba ye ne Miiro ne bbugwe wa Yerusaalemi ne Kazoli ne Megiddo ne Gezeri. Falaawo kabaka w'e Misiri yali atabadde n'amenya Gezeri n'akyokya omuliro, n'atta Abakanani abaatuula mu kibuga, n'akiwa muwala we muka Sulemaani okuba omugabo. Sulemaani n'azimba Gezeri ne Besukolooni ekyawansi, ne Baalasi ne Tamali mu ddungu mu nsi, n'ebibuga byonna eby'okuterekeramu Sulemaani bye yalina, n'ebibuga eby'amagaali ge, n'ebibuga eby'abasajja be abeebagala embalaasi, n'ebyo Sulemaani bye yayagala okuzimba mu Yerusaalemi olw'okwesanyusa, ne ku Lebanooni ne mu nsi yonna gye yatwala. Abantu bonna abaali basigadde ku Bamoli n'Abakiiti n'Abaperizi n'Abakiivi n'Abayebusi abatali ba ku baana ba Isirayiri, abaana baabwe abaasigala oluvannyuma lwabwe mu nsi, abaana ba Isirayiri be bataayinza kuzikiririza ddala, abo Sulemaani be yasoloozaako abaddu ne leero. Naye Sulemaani teyafuula baddu ku baana ba Isirayiri, naye baabanga basajja balwanyi n'abaweereza be n'abakulu be n'abaami be, era abaafuganga amagaali ge n'abasajja be abeebagalanga embalaasi. Abo be baali abaami abakulu abaalabirira omulimu gwa Sulemaani, 550 abaafuganga abantu abaakola omulimu. Naye muwala wa Falaawo n'ava mu kibuga kya Dawudi n'ayambuka n'ajja mu nnyumba ye Sulemaani gye yali amuzimbidde. Awo n'azimba Miiro. Era Sulemaani n'awangayo emirundi 3 buli mwaka ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe ku kyoto kye yazimbira Mukama, ng'ayotereza obubaane wamu ku kyoto ekyali mu maaso ga Mukama. Bw'atyo bwe yamala ennyumba. Awo kabaka Sulemaani n'asibira empingu ya Malikebu Eziyonigeba ekiriraanye Erosi
ku ttale ly'ennyanja emyufu mu nsi ey'e Edomu. Kiramu n'aweerereza mu mpingu abaddu be abalunnyanja abamanyi ennyanja wamu n'abaddu ba Sulemaani. Ne bajja e Ofiri ne bakimayo zaabu ttalanta 420 ne bagireeta eri kabaka Sulemaani.